okumanyanga olulimi Oluganda lugagga wulirira ddala ku bigambo ebyenjawulo. Emmanga si mmanga, waliwo emmangala n'emmangalazi. Byonna ebyo nga bwe mbyogedde bikola amakulu mu lulimi Oluganda. Okugeza omuntu asobola okukugamba nti serengeta emmanga eri gye twalese ensekese z'enku ezisibiddwa obulungi. Emmanga kati ate emmanga owulira enjatula ekyuseemu naye empandiika y'emu. Zino zibeera ntebe za mu lyato. Mu bufunze nziyisa entebe naye nga ziba mbaawo eziteekebwa mu lyato abasaabaze mu lyato kwe batuula. Emmanga ate emmanga bw'ogamba emmanga oba otegeeza eri gy'okkiririra nti tubaleseeyo eri emmanga, tubaleseeyo emmanga. Kati ate waliwo emmanga ng'otegeeza okutandika ekintu n'ogamba nti entaana bagisimye naye emmanga gye bagibanzeemu si entuufu. Nga kino kiva mu kubanga, kutandikawo ekintu, okukitandika, okukibangawo. Emmanga gye bakibanzeemu, engeri oba embeera gye bakikozeemu emmanga. Emmanga gye yagibanga owulira lulimi Luganda tuli ku bugagga bwalwo n'enkyukakyuka yaalwo. Emmangala kabeera kasu oba omusu omusajja nga mutono era gutera kuba musiiwuukirivu. Omanya emisuwa emikazi egyo tegitera kuba misiiwuukirivu, ate emisuwa emisajja gibeera mitono era giba misiiwuukirivu. Kati emisuwa egyo gye bayita emmangala. Emmangalazi kino kitegeeza omusajja atakkuta kaboozi ka kintu kikulu. Emmangalazi bw'abeera mukazi mu buufu obwo tumuyita ow'akasagazi. Tusinga kugamba nti omukazi oyo alimu akasagazi. Naye aba alimu embeera eyo nga ayagala nnyo oba takkuta kaboozi ka kintu kikulu ne bamuyita ow'akasagazi. Omusajja tabeera na kasagazi. Omusajja tumuteekako ekigambo ekyo emmangalazi. Kati wulira, enti si ntidi ate ntidi si ntindi, naye ate waliwo entindijjo. Okategedde akantu ako, enti si ntidi ate ntidi si ntindi, naye ate tulinayo entindijjo. Kali akasoose nakatagguludde, ako kankabalekere nammwe mukataggulule. Manyi nti nammwe abakugu b'olulimi bwe muli wano mutunnyonnyole akantu ako nabataggululidde kali akasoose. Naye entumbwe y'omugole tebeera emu n'emala omuzigo mu mpomero, ate ekyalo ddiba lya mbogo terizingwa omu, n'obuyambi tebuba bw'omu. Enkuyege zisuza ebitulume. Ako nammwe kankabalekerewo mukataggulule. Kagamba nti nno enti si ntindi ate ntindi si ntidi, oba enti si ntidi ate ntidi si ntindi, naye ate tulinawo entindijjo. Bonna bulina amakulu gaabwo. Enti kitegeeza ki? Entidi kitegeeza ki? Entindijjo. Enti, entidi, entindi, entindijjo. Enti, entidi, entindi, entindijjo.
nammwe ako nkabalekedde awo mukakutulekutulemu mukataggulule tusomese eggwanga ate twongere okugabana ku bugagga bw'olulimi lwaffe luno. Bannange twesiimye nnyo ddala twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyafadda naffe tukikuumenga. Kati nno awo nkomye awo naye mbajjukiza ekitabo ekiyitibwa Olulasangeye kibeere kyakulwanyisa gy'oli. Kino tekirina kubula mu nju ya Muganda yenna. Olulasangeye abaana n'abazzukulu tuba tujja kubalaamira ekitabo kino. Abaana n'abazzukulu tujja kubalaamira, era bw'oba okola ekiraamo fuba okulaba nti ekitabo kino nakyo kiteekamu. Baana bange mukisomanga, baana bange mufune Olulasangeye. Kiba kya mitwalo nno 10. Mitwalo 10 gyokka nga weefunira ekitabo kino ekiyitibwa Olulasangeye. Oyita ku 078 599 343 078 599 343. Weefunire Olulasangeye. Kitegere funa Olulasangeye kale.